obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nantwalibwa okulaba abafudde nga basaba nga nze nkomewo biri bye nasaba. Nasanga baleeta omusajja nga kati we nnali baali bandaganga geyeena ng'erimu abantu abakyala bayimba bali mu geyeena bayimbira mukama waabwe bawanika emikono n'obusobozi bwabwe bwonna ne bafukamira ng'ate bali mu muliro n'obusobozi bwabwe bwonna nga bamugamba mukama waffe osobola otuwonya yegwe mukama waffe tulokole mu muliro guno tulokole. Naye nga ebiseera byakola ki byabaggwaako. Kaakati nze awo bwe nnali awo kye nasomawo kye kino niŋŋamba abantu babagamba wanika emikono sinza mukama n'agikola mpolampola nga yagyeyasise tayagala kugiwanika nnyo. Wanika emikono osinze mukama musinze ng'okyali mu mubiri kubanga bw'onooguvaamu nga tewamusinza kimala ojja kwagala omusinza naye nga tabiraba. Kakati bwe buno obudde bwe tulinabwo obw'okulokoka n'okukyuka oba owanika emikono giwanikire mukama towanikira bantu nti balabe bw'owanise oba abamu bakwatibwa n'ensonyi okuwanika emikono mu kanisa oba okufukamira. Kola ky'owulira gwe manya ng'okikolera mukama wo. Kaakati baleeta omusajja w'emyaka 6 ng'asaba mukama wange pa eddakiika 5 zokka ngende mbitereze zokka
yekka ne yeegayirira. Eri waliyo okwegayirira okuzibu. Omuntu ayinza okufukamira ne yeevulungula naye ng'asaba kisonyiwo. Ennaku y'amaanyi. Kati nga bw'oba nga ggwe ng'oli muntu oyinza okugamba bambi bamusonyiwe. N'afukamira ne yeetowaza n'akkakana naye bw'aba nga yalina amawaggali wano ng'asabayo eddakiika 5. Ne babuuza oyo alina emyaka emeka nti 6. Ejjojjodde emyaka 6 n'ogimala ku nsi n'otamanya kyakukola toweereddwa. Ate nga we bakugamba toweereddwa nga biri siriyasi tosobola kuddamu nti bambi okiraba ng'awo toweereddwa. Ne wajja omulala yali muvubuka nga myaka 3 n'ayogera naye ng'ayina 3 naye ne bamugamba toweereddwa. Egyo emyaka gyali gikumala okumanya ekyokukola. Kati ekyannumenya ekyanneewuunyisa ne wajja omuwala nga wa myaka 17. Ebyo mbiramu kwolesebwa okw'obuliwo nga si kirooto. Nga kati lwaki ku luli banzija mu mubiri nga banteekateeka nje ndabe baganda bange nabo abavudde mu mubiri abali kusaba nga kye nasaba. Nze nafuna omukisa ne bankomyawo. Kaakati ono omwana w'emyaka 17 bwe yagamba ayina 17 ne bamugamba mingi nnyo okuba nga gyali gimumala okubeera ku nsi n'okutegeera ekyokukola. Naye bw'aba nga teyakikola toweereddwa. Kati omwana ono yali yakola ki? Namulaba nga tannaba kuva mu mubiri ng'atambula ayambala obusikaati obumpye. Kati ne bamugamba wakola obwenzi nnyo wakola nnyo obwenzi ne yeewakana mbu takolanga ku bwenzi. Naye nga bwe yali ng'atambula abasajja baamwegombanga. Eri ne babimulaga nga byaddala yali ng'akola obwenzi. N'akaaba ng'agamba bamuzzeeyo addemu ayambala engoye ki empanvu. Ne bamugamba emyaka egyo gyali gikumala okutegeera Katonda. Kati kambuzeeko awo omuntu wakwegomba kikyamu. Mu kwegomba kati ng'oyambadde bubi. Katugeze oyambadde bulungi noli nakwegomba ogwo nabo guba musango. Oyo yaba alina obuzibu. Naye waliwo ebintu abaana bye bakola kaŋŋambe oba abazadde kana kino kankyogereko. Olaba abazadde engoye zino ze tugulira abaana. Omwana wo zisobola omutwala mu geyeena ate nawe n'ogenda naye mu geyeena. Olunaku lumu nina ekintu kye nalaba. Mukwano gwange yajja okunkyalira ng'ayina mutabani we. Ne bajja ka mutabani we ayambadde bulungi. Naye nze we ntunuulira omwana owange kamwambazizza kasikaati kampi. Ng'ate nze nakagula. Kati awo wennyini ninfuna okwolesebwa nimbagamba abayimirira awo ne bayimirira nindaba n'omwana omulenzi ng'ayambadde bulungi ng'owange ayambadde bubi. Ngamba Mukama ansonyiwe. Era awo wennyini ninfunirawo ekyokuyiga Mukama nga ngamba oyo omwana talina lukusa lwegulira ngoye. Gw'ozimugulira gwamukozesa ekibi ojja genda naye mu geyeena. Nineenenya n'ekyo nakyo ninkikyusa. Abakyala oba abakazi toyambala gwe engoye empanvu wekka. Bw'oba okyuse n'olaba nga Katonda akulumiriza okuva mu bugoye obumpi buveemu ne famire yonna ogijje mu bugoye obumpi. Biri tebwaliko byakwewolereza. Omwana kati ng'oyo oyinza okuba ng'omugulira obusikaati tugambe obukoma wano. So ani aba akoze omusanga awo mwenna? N'omwana ayambala obwambazi bye bamuwadde. Kati omuzadde buli lw'oyambaza omwana wo olugoye olubi olumuleetera abantu okumwegomba gwe naye mukoze ekyo ekibi kuba gwakulese waka ye n'atambula mu kkubo ekibi ne kikolebwa naye nga gwe soosi. Ate n'ekirala kye nalaba ku bazadde
abazadde Katonda yabeesigisa omulimo gw'okulera abaana be baveemu ekimuweesa ekitiibwa, bamuweesa ekitiibwa babeere baweereza naye baboonoona bwonoonyi. Batya na kino nakiraba nga waliwo Mukama kye yandaga nga kyabuliwo. Bw'oyingira mu nnyumba y'omuzadde bano abato aba baakazaala agula bino ebipapula ABCD biki nga biriko ebintu byonna, oyo bebi afuba okulaba ng'amuyigiriza Luzungu, afuba okulaba ng'amuyigiriza ebintu ebya wano ku nsi. Ne bw'aba mulokole ne bw'aba si mulokole, kati kanjogere nnyo ku baana ba Katonda abalokole. Kati ebintu ebyo by'oli mu kupakiramu oyo omwana Katonda ajja kukubuuza. Ebintu bino biri siriyasi nnyo, naye era gye weeyongera okusaba Katonda gye yeeyongera okukubikkulira. Tolabayo nga nnyumba y'abalokole nga sitera zisanga nga bataddewo amateeka 10. Mukama akyawa kino, Mukama akyawa kino. Tobanga tokolanga ki? Ng'ate eri Mukama bwe yali ajja abaana ba Isirayiri e Misiri, yajja n'abawa amateeka, n'abagamba nti ekitabo kino eky'amateeka kireme okuva mu kamwa kammwe, mukirowoolezengamu emisana n'ekiro, mukiteeke ku miryango, oba ng'agamba mukiteeke kati ngaawo ku mulyango omuntu ne bw'aba afuluma ndowooza alabe. Mbu muyigirize abaana bammwe n'abaana baabwe bayigirize abaana kati nga Katonda abateekateeka okuyiga amateeka ga Mukama. Naye ku ssaawa zino abalokole baasalawo kuva ku mateeka ga Katonda kukoppa byansi. Kati tebalina kusomesa abaana ABC, tebalina twala baana ku masomero. Ekyo si kye ŋŋamba. Anti otaba tokinyonyodde oli ayinza okukwata abaana basomese byonna bibalansinge. Musomese ebya wano ku nsi ebijja omubeesaawo okubeera n'abantu ku nsi oba okufuna ebyokulya ku nsi, naye muyigirize ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba muyigirize omwana ekkubo lyagwanira okutambuliramu, ne bw'aliba akuze tajja livaamu. Omanyi abaana nga bajemera abazadde baabwe kati? Nnyo. Omanyi lwaki? Teyamulaga Katonda. Tojja kusanga mwana nga bamutandika bamulaga Katonda. Wano tuli balokole, tetwambala bwe tutyo. Nakino ekyokuyiga nze kankibawe. Abasiraamu sigamba mbuno balina Katonda omutuufu, naye abaana baabwe bw'ogenderera amaka agasinga si bangu nnyo bakwonooneka ebyo. Ekyo kituufu. Ne mu nnyambala kale lwakuba kisinziira ku mutima gw'omuntu lwaki yakula nga bamulaga balina kye bamutaddemu, ekyo kye bamutaddemu. Jjukira Abasiraamu omwana bw'azaalibwa bamuyogererako ebigambo mu matu. Badde sikimanyi ekyo. Balina ebigambo bye boogera mu matu ge. Kati n'abalokole sagala kuwaana nnyo mbuno oba bo balungi, naye nze bye nabasomako naye kirungi kiba kirungi nga bituufu. Kirungi kiba kirungi. Otandika n'oyo omwana. Era nze we nakulira twali tumanyi nti bano abatali Basiraamu tetugwana na kulya nabo, tetwetaaga ye nga n'okubawalana empalana bagikusigamu ng'okyali muto, n'okula ng'obawalana kyova olaba beesiba n'ebbomu ne batta abantu baba bakibasigamu. Era nga abazadde be bamugamba botta bano abatali Basiraamu oba okoze bulungi mu maaso ga Mukama, oyingira ejjana. Kati ebyo naye kati tukomewo eno ku kyobwa Katonda. Naffe ng'abalokole bamaama tuyigirize abaana. Lwaki ndemera nnyo ku bamaama? Omulimu guno gwa bamaama.
era ne bw'ojja ng'osoma bayibuli omwana tebamuyita wa musajja nga tannaweza myaka 18 kati bw'aba n'empisa emibbi bagamba oyo mutabani w'oli gundi w'oli Juliet oyo mutabani we bamuyita mutabani wo naye bw'akula naweza emyaka 18 nga bamuyita oyo mutabani wa Iburayimu Saala gwe yamuzaalira akiraba kati ngaawo biba biweesa oli taata ekitiibwa ate era ne Bayibuli egamba omwana omuki omubi avumaganya nnyina kaakati so bamaama omulimu gwe balina okugukola ate ng'ogwo omulimu gwe balina okukola baagusuulawo kati abaana beerera ki ekireese ekyo anti kati bali bize abazadde bava mu bifo byabwe simanyi oba abaami be basooka okuva mu bifo byabwe abazadde bamaama bano bayegomba nnyo ajja kwegomba ekintu nti nno njagala nange mbeere bwe nti kyenalabye ewa neiba kijja ewange ng'ate omusajja oyo talina busobozi bwa kintu ekyo musajja we kyava agamba nange njagala genda kukola njagala ngende nkole nfune ekyo nekolerere kati bwe naakola nkifune kati ekyo ne kibaleetera bano abaana okuba nga tebalerebwa na maama babafunirayo omuwala abalere omuwala ono gw'oleese okulera abaana abo tomanyi na mpisa ze ng'akwata empisa ziri ez'ewaabwe embi ng'azisiga mu baana bo bw'amala ozisiga mu baana bo omwana tebamuganya kumala myaka ng'ali awo kasita aweze 2.5 nga bamuteeka mu nasale abazadde tebakyalera abaana abaleresa bahausigalo oba si bahausigalo basomesa kwabeereyo mu daycare olaba n'okubayonsa myezi 3 yabazzeeyo ku mulimu kati ekintu ekyo nakyo bambi kyonoonye nnyo omulembe gwolaba omulembe gwonoonese lw'abakyala nabo bava mu bifo byabwe omulimu omukama gwe yabeesigisa ne bagusuulirawo abantu abalala kyova olaba omulembe gufaafaaganye n'omwana ng'asobola okukwata nnyina n'amusaddaaka talina kwagala teyayagalibwa kuba tosobola kuwa kyotalina n'ekirala kyosigamu omwana ekyo kyabeera bw'omusigamu okwagala n'okumulaga empisa ennungi mu maaso yajja kuweesa ekitiibwa bw'abeera nga takulaba ne bw'ava ku ssomero n'omusanga yeebase ku makya n'akeera nnyo mu mpewo n'agenda ng'abeera bw'atyo abanga mulekwa akula ayina obukyayi kati oli bwe bamugamba saddaaka maama wo takirabamu buzibu talina mukwano gwe kuba ne maama teyagumuwa kati ne obwo nabwo ne bubanga buzibu so solution ebeera yakudda mu bifo byaffe buli muntu abeere mu obuvunaanyizibwa bukolebwe kale atukyalire muweza wa Katonda Kayitesi Zulayika siri eryo siba ndyogedde mu bukyamu eryo ebintu byakoonako biyinza okuba gwaliyo bikufumita either akonye kugira obuvunaanyizibwa ekyokukola ki naye nze ntera obbagamba kwano ku kyano nti omuntu wayogeranga ekino ekikufumita manya agamba ggwe obuzooka bwe tulina ffe ng'abantu tetwagala kuwuliriza bye twagala kuwulira era oli waba ayogera ebikunyumira oyo yaba omuntu naye yagala nnyo omuntu ayogera ebintu nga bikoonako directly maybe ebeera nga wake up call okulaga nti weetereeze kale kati ogambye ekyobuvunaanyizibwa kino bo abatutwala obuvunaanyizibwa bwe bakyabukola abatutwala mu kyaki betwandiyise abasumba
Aha. Ng'owunye buwunyi. Bo bakyabukola because ntunula ebintu olumu n'obisoma mu mawulire emu n'obiraba ku social media olumu n'obiraba n'ogamba kyona nkireese oyogedde kuvunaanyizibwa mu maka nti omukyala addeyo mu kuvunaanyizibwa bwe but then indirectly n'omwami oba omugambye weetereze naawe odde ku ki tewali nsonga lwaki oleka omukyala yaba apatikana okunoonya buli kimu nga gwe wooli so kati tudde wano mu kyaki bo abasumba kale be tuyita abasumba obuvunaanyizibwa bwabwe bo bakyabukola mu kyaki nga bulina okukolebwa okusinziira ku bye walaba tebabukola bakola ki bali ku byabwe kaakati kanjogere ku basumba buli musumba ali eyo kino okiwulire oba genda okibuuze mukamawo ayakuwa omulimu olabe oba okyali ku mulamwa oyina okumanya nti buli muntu ayajja mu kkanisa omwo n'atuula n'amalamu ennaku n'omulaba n'ogamba mbu olina ekibiina kinene mu maaso ga mukama ojja muweera embalirira bw'otali mutuusa mu ggulu ewa Katonda ebyo bye bibonereza abantu abangi bye bibonereza ebingi gyokoma okuba n'abantu abangi abantu abo bonna nga bw'obalaba bwe bakuyita musumba wange na ekiweebwayo kiikino nsabira oyina okumanya omwana oyo entambula ye kikukakatako kubanga akugambye gwe musumba we kati omusumba kyeki tusooke twebuuze omusumba kyeki nze bwe nvuunula ekigambo obusumba ewaffe waliyo ente kati nze ndaba omusumba ayina okuba ng'alabirira ezo ente bulungi ate omusumba ayina okwagala ate omusumba ente zonna ze nange nazirundanga ente zonna ozimanyi n'amannya era ne bwe ziba nnyingi obeera eno n'ogiyita erinnya n'ogiyita gundi nejja tokola ekyo omanya enzibi kira omanya kati bwe muba mugenda okuyita ku nnimiro ogiraalikirawo n'ogigamba nkulaba tokyama ente ziwulira ewulira ziwulira kakati ozimanya amannya era ne bw'oba kati ngozeeyo ewaka ng'owa lipooti okusinziira ng'onnyonnyola gundi mulwadde ng'oyogera linnya ly'ente eyo oba yagudde mu kinnya n'alemala kati mubaamu oba ezinyuma zinaatera okuzaala ngamba eno gundi tetujja genda nayo tugenda wala ejja kuzaalirayo y'omwana abaleme okusitula okuleeta mutawaane kati ng'obeera owaayo lipooti kati abasumba bano nga tukomyewo mu kyabasumba abaana abo bonna abatudde awo mu maaso go ne bakuyita omusumba ogenda kuwa mukama embalirira y'entambula yaabwe ojja kuwa embalirira eyo ne mukama ajja kubuuza waba wa biki kuba ente ezo bwe zitakkuta nze kanzireyo ku kyente bwe zitakkuta omuzadde ajja n'azikebera n'akutunuulira eriiso n'agamba lwaki tezakkuse ate zimanyi n'okuwaaba kati bwe zaabanga tezikkuse ziyimirira bwe ziraba nga taata ze nga zitandika ogamba nga zonna zimuyaayaanira zirina kye zimugamba zoogeza sayini tewaliwo ekitali kituufu n'ategeera kati ye ng'akwatayo ng'aziyiyizawo ekyokulya oba ebiwata byaba bakuŋŋaanyiza era akugamba wabaddewa oba oluusi omuzannyo ogwakututte n'ogenda awantu gwe wooyagala tewaziwadde emmere emala oba we zirya bulungi ne zikkuta zituula ne zisigala nga zikomyawo biri bye ziba zakoze eki zaalidde nga teziwankawanka ne bwe zimulaba nga ayitawo buyisi naye era bwe zimulaba nga ayitawo ziyimirira
nga zimugamba tetwakkuse. Kaakati gwe omusumba ali eyo abantu gwe kanya kubakuŋŋaanya teweerabira nti ojja baweera embalirira. Ojja kubaweera embalirira n'ebyo by'obagamba. Abantu nze kyensinga okulaba enjiri baagikyusa. Enjiri si ebyo bye bayobuulira abantu mu kkanisa. Enjiri eri nti mwenenye obwakabaka obwa Katonda butuuse. Yerina okuba enjiri ng'etambulirawo ku kwenenya. Kubanga ensi eno engeri gy'erimu ekibi n'abantu engeri gye baalokoka nga basookedde mu bibi. Kati balina okubateekateeka basobole okubazza mu kiri ekifaananyi kya Katonda kubanga twatondebwa mu kifaananyi kye. Kati abaana bano oyina okubabuulira nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda butuuse. Era Bayibuli egamba mu Matayo mu ssuula esembayo mugende mufuule abantu bonna ki abayigirizwa. Kati tebafuula abantu bayigirizwa babakuŋŋaanyizaawo bayigirize by'omanyi omale obayigiriza bagende nabo bayigirize abalala. Kati obwakabaka buno obwa Katonda busobole okugaziwa. Okuyigiriza kuno kwe kuyigiriza okw'okwenenya. Tuddeyo eri mu kifaananyi kya Katonda mwe twatondebwa tumufaanane kubanga gye tugenda okudda. Naye ekitali ekyo abantu abo mujja baweera embalirira. N'ekirala kye nalaba ng'abasumba babagoba. Nze mbirinako obukakafu. Nze kugambye bwe ndaba mukama wange mu kirooto ne byabandaze nina engeri gye nkitegeera eri munda. Kati era naloota ekirooto nga ndaba mukama wange naŋŋamba namulaba ng'alina omuggo nga kati ali mu kifaananyi kya musumba. Bandeetera mu ngeri eno gye mmanyi. Kati niŋŋamba kivudde ku kiggwa okwekolera emirimu. Naŋŋamba abasumba babbi mbakooye. Nimugamba bakubba batya nti ndeeta n'abasumba nga ngereza ne bamalawo emyezi 5 mbu ne banziba. Bw'amala okunziba nga ndagiranga ku nte mbu n'ente zino n'ataziriisa zonna enjala eziruma ezimu ne zitandika n'okufa. Naŋŋamba nti yalina ente nnyingi nnyo naye zitandise okukendeera olw'obubbi bwabwe. Kati nga nze ninga ayagala mugambe bw'obafunayo gw'onojjanga mu kyalo bw'amalawo emyezi 3 omugobe. Yaŋŋamba bonna sikyagala nja zeeriisiriza. Kati tolaba kati nva kuziriisa nziwadde n'amazzi ziri bulungi ziri wali ziwummudde ninziraba nga ziwummudde. N'agamba abo babbi nabagoba. Kati bwe bwakya ninneebuuza nnyo ku kirooto ekyo. Ninfuna ekyawandiikibwa ekyo ekigamba nti nze musumba omulungi. Ye musumba omulungi. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ate n'agamba endiga zange nazo zimanye eddoboozi lyange. Kati overi ng'ofunye ng'ekirooto kati n'ojja n'ofunirako ate ebyawandiikibwa ebikikakasa. Era Mukama n'andaga ekyo ebyawandiikibwa ebyo ebyabasumba okuba nga babbi. Nga ebintu bye bakola nga si birungi. Ninzija ninsoma ekyawandiikibwa ekyo
oba kiri mu Yokaana oba 10 ninkisoma kyonna bw'ogenda okukyetegereza okukimalayo nosanga nga si birungi kati era n'ekyo nakyo Mukama atusaasire Ssaabasumba beetereeze kubanga we bateetereeza abantu abo gwe ne bw'onoogamba mbu kati tuweze tuguleyo entebe tukole biki tugaziye ekkanisa ojja gaziya ekizimbe ekyo naye nga togaziya bwakabaka bwa Katonda. Okay. Kale, for now, I think program eno tujja gikomya wano. Tujja kwongerako abagoberera bo bakimanyi. N'enkya tujja kwongerako ne luli. Ebigambo by'oyinza okubawa ebisembayo as of now. Nze ebigambo bye nsobola okuwa ng'abaana ba Katonda bonna abaalokoka nga saawuddemu oba oli musumba oba oweereza otya tweteeketeeke ffenna twenenye kubanga ekyandiikibwa kigamba ani ayinza okukebera ebyonoono bye gamba Mukama akukebere bwe kiba kisoboka omubuuze Mukama erinnya lyange riri mu kitabo ky'obulamu ku ssaawa zino ne bw'oba tonnajja bwe mba nga nvudde mu mubiri wano ku ssaawa zino kati ndi wa kujja gy'oli kuba n'ekirala nze si wali n'omu gwe njagaliza kgenda eri mu nsi ey'okubonaabona eyo gye bayita geyeena wabinnyonnyo waliyo okwejjusa n'ogamba lwaki nazaalibwa lwaki nabaawo kati ku ssaawa zino ng'okyali mu mubiri guno ng'okyasobola okwogera yogerako ne Mukama Katonda omugamba akusaasire ebikusobyeko atasangule amannya go mu kitabo kino eky'okufa. Ze buli lunaku ndokoka buli lunaku mugamba sangula amannya gange mu kitabo ky'ab'okufa oba oli awo okuva gye bwakeeredde erinnya lyagenzeeyo buli lunaku ekyo ekigambo nkyogera kati nammwe nkibaagaliza Kama abakole bulungi. Okay. Kale, nja kusembayo nga mbagamba nti oyagala toyagala judgment ejja kubaawo. So olina kwebuuza singa ebaawo leero enkya oba luli nga wagambye ogenda wa okugyesunga wamugyesunga naye singa ejja leero ekiro kya leero oba enkya oba ku makya oba luli ogenda wa ekyo nno nze kibalekedde mweddemu Sabike ge mannya gange Unique Media Channel tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.